Ate babe ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amafuta ki Petroleum Authority of Uganda ne Uganda National Oil Company Unoc bongedde amaanyi mu kaweefube ow'okukuuma obutondebwensi amafuta agaazuulibwa galeme okubutattana. Kati ku ssaawa 2 ez'ekiro lindirira emboozi empanvu ekwata ku by'amafuta. Ng'eddimu ly'okuyiikula amafuta mu bitundu by'Ebunyoro ligenda mu maaso, ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amafuta ki Petroleum Authority of Uganda ne Uganda National Oil Company Unoc bavuddeyo okulaba ng'obutondebwensi bukwatibwa bulungi, amafuta galema okufuukira bannayuganda ekizibu. Mu kiseera kino kampuni bbiri okuli Luwero Industries Limited ne China Oil HBP Science and Technology Corporation zikwasaganya kasasiro yenna ava mu birombe bya Kingfisher awasimwa amafuta okulaba ng'atakosa butondebwansi. Ettaka lyonna eriyiikuulwa litwalibwa mu makolero gano ne lyekebejjebwa n'oluvannyuma ne liziikibwa mu bifo eby'enjawulo we litasobolera kukosa butondebwansi. Felix Okiti akulira eby'emirimu mu kitongole ekirungamya emirimu gy'amafuta agamba nti mu kutaasa obutondebwensi baasalawo okukozesa tekinologiya atali mu kusima nnyo binnya nga basima oluzzi lw'amafuta lumu ne bayisaawo emidumo wansi okutuuka ku nzi z'amafuta endala. In the olden days, what used to happen is that if you have those 31 wells, you will go creating pads everywhere so that you drill those 31 wells. But now technologies have improved. We do not have to drill everywhere. Why? When you drill everywhere, you increase a lot of footprints. And remember, we have the local communities that are living here. We have people that are working here and coming out. Ku kirombe kya Kingfisher bagenda kusima enzizi nnya zokka we banayita okutuuka ku nzizi z'amafuta 3 mu lumu. So what do? We drill what we call multiple wells on one well pad. And so you'll find that on one well pad here, there will be maybe 5, 6, even in some of the cases like you will see on the north, up to 12 or 16 wells on one well pad. Agamba nti tekinologiya akozesebwa okuyiikula amafuta eyo yatakosa butondebwansi ng'ekyuma kisima watali kuleekaanira bantu. You will not hear sound even when we go there. You won't hear, but it is drilling. It's active. Okiti agamba nti kampuni zonna eziweereddwa layisinsi okusima amafuta ziteereddwako obukwakulizo obukakali okuziba ebinnya ebisimibwa n'okuzzaawo obutondebwensi obukoseddwa. It is in the law that before any production license is awarded, the company must submit what we call a field development plan. That field development plan includes a component of decommissioning. Okusima amafuta mu birombe bya Tirenga mu disitulikiti y'e Buliisa ne Nnoya kunaatera okutandika. Abakampuni ya Envirosave nabo baguze edda ekifo awagenda okuyiibwa kasiro aleme kukosa butondebwansi. N'emmotoka ebiwera ddala byatuuse mu kitundu nga bigenda okutambuza kasiro okulaba nga tasaasaana. Abakwanaganya eby'amafuta bagumu nti bakoze buli ekyetaagisa okulaba nga amafuta tegakosa butonde nga bakola ku nsonga ezinokolebwayo. Fred Kajubi yakusakidde Gwino ku Bukedde TV.